Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omulabi wa 3ABN TV, kwebaza kubanga ogikereddeko ekyalunaku olwaleero. Webale kulaba era webale kuwuliriza. Nsaba Mukama akuwe omukisa. Era egimu ku mikisa Bayibuli gyesuubiza nti balina omukisa abo abasoma era n'abawulira ebigambo by'obunnabbi buno. Mu wiiki eno tugenda kubeera nga tutunuulira ebigambo by'obunnabbi okuva mu kitabo ekyakubikulirwa. Erinnya nze Kisomba Wilberforce, nsaba Mukama akuwe omukisa nga tugenda mu maaso n'okuyiga era n'okuwuliriza obubaka. Kansuubire naawe kwe kwagala kwo oyagala ebyawandiikibwa bya Yesu, era y'ensonga lwaki okeeredde ku bigambo bino eno eby'ensulo ey'enkya. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 kiriko omutwe ogugamba nti ennyanja ey'endabirwamu n'ebiramu ebina. Ennyanja ey'endabirwamu n'ebiramu ebina. Era olunyiriri tulusanze mu kitabo kyakubikulwa essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga. Kubikulwa essula 4 olunyiriri lwa 6 Bayibuli egamba nti ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu. Ne mu maaso g'entebe ng'ennyanja ey'endabirwamu efaanana nga kulisitalo, ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. Olunyiriri lwa folo mu kitabo kyakubikulirwa essula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga. Mu lunyiriri luno eno bwe tulusomye mu kitabo ekyakubikulirwa tulaba nti Yokaana agamba nti yalaba mu maaso g'entebe nga waliwo ng'ennyanja ey'endabirwamu. Mu Luzungu akozesa ekigambo like the sea of glass, efaanana nga kulisitalo. Kristo mu Luzungu, mu Luganda yavuunudde kulisitalo. Ne wakati w'entebe n'okwetooloola entebe ebiramu 4 ebijjudde amaaso mu bwenyi n'ennyuma. Ebigambo bino bitegeeza ki? Omanyi bwe tuba tusoma ebitabo by'obunnabbi naddala ekitabo kya Danyeri ne kubikulirwa, abantu bangi nnyo beeraliikirira olw'ebyo bye basoma nga tebitegeerekeka, ebiringa ebitiisa. Kati ebiramu ebina bino ebyogeddwako nga birina amaaso mu bwenyi ate n'ennyuma nga birina amaaso ag'enjawulo. Waliwo kirabyeko ekitonde ekifaanaganako bwe kityo nga kirina amaaso mu bwenyi ate kirina amaaso ennyuma, nga kyonna kwegamba kiriko amaaso. Yokaana awandiika obubaka buno, lowoozaako ng'olaba ekintu ekipya n'ensolo empya nga togirabangako naye ng'ogezaako okuginnyonnyola eri abalala nga nabo tebagirabangako. Ekintu tugeze nga nsolo oli mu kuginnyonnyola, gwe mulundi gwe ogusoose ogiraba yeewunyisa. Oli mu kuginnyonnyola banno, gwe wagirabye oli mu kuginnyonnyola banno nabo tebagirabangako. Lowooza ku mbeera efaanaganako bw'etyo. Ennyanjula y'endabirwamu tuyinza ennyanja y'endabirwamu tuyinza kugikozesa ki? Kuba wano tulabye endabirwamu gwe mutwe gwaffe, ennyanja ey'endabirwamu ate n'ebiramu ebina. Kati wano nga tutunuulidde ensolo eno, ebiramu bino eno ebirina amaaso, Yokaana naye kennyini yali talabangako, naye wano bwe yali ng'alaba kati ali mu kunyumya, ali mu kututegeeza ffe abataaliyo okusinziira ye ku kye yalaba. Yalaba ennyanja ey'endabirwamu. Ekyo nakyo kyewuunyisa kuba eyo nayo teriiyo. Ne bw'ogenda wawa ennyanja zonna ze tulina za mazzi. Naye Yokaana bwe yali ng'atunula nkaliriza nga Katonda amubikulira ebigambo by'obunnabbi, ye alaba ennyanja ey'endabirwamu. Olunaku olwaleero nina kye njagala twongere okuyiga nga
tusinziira mu byawandiikibwa ebitukuvu okuyigira ddala obunnabbi bwa Bayibuli kiki kye tuyinza okweyongera okukola ki okubuyigirako. Omuwandiisi agamba nti eky'omukisa Katonda akozesa ebyokulabirako ebifaanagana era n'olulimi okututuusaako ebirowoozo bye okuva mu lubereberye okutuuka okubikkulirwa. Ezeekeri yafuna okwolesebwa kwe kumu mwe yalabira ebitonde ebifaanana wansi w'eggulu. Ebifaanana wansi w'eggulu. Eggulu lino linnyonnyolwa nga lyali ng'ebbala erya kulusitaalo ow'entiisa nga n'atudde ku ggulu lino. Embala ye ng'ey'ejjinja erya safiro. Nti Katonda agezaako oba atulaga ebigambo bino eby'obunnabbi nga binnyonnyola mu lulimi lwaffe lwe tusobola okutegeera. Jjukira nti mu kitabo kya bikolwa Bakolinso Bayibuli egamba nti amaaso bye gatalabangako, okutu bye kutawulirangako, ebitayingirangako kufumitiriza kw'ebirowoozo byaffe ebyo Katonda byateekeddeteekedde abamwagala. Kati Yokaana wuuno ali mu kufuna ekifaananyi eky'eggulu, okwolesebwa ebiri mu ggulu. Kaakati Katonda atugambye wano, Katonda akozesa olulimi lwaffe olw'abantu, olulimi lwaffe lwe tutambuliramu mu nsene ey'ekibi, nga nnyonnyola ebyo ebisukkuluma mu magezi ne mu kutegeera ne bye tutalabanga nako. Y'ensonga lwaki ne ebimu ku bubonero Bayibuli bwekozesa oba Yokaana bwakozesa nga nnyonnyola ebigambo by'obunnabbi nabyo si bya bulijjo, kuba tolabangayo kiramu nga kirina amaaso mu bwenyi n'amaaso emabega. Nedda, kiri bwe kityo kuba nti Katonda ali mugezaako kunnyonnyola eby'omu ggulu eri ffe abaana b'abantu. Yes, y'ensonga lwaki akozesa olulimi olufaanaganako bwe lutyo. N'olwekyo obunnabbi n'engeri Yokaana gy'alabamu ebintu bineeno eby'omu ggulu n'okwolesebwa Katonda kwamuwa kwewuunyisa. Annyonnyola engeri ey'ekintu naye kennyini kyatalabangako, naye wakuba nti no mu maaso ge Katonda akimubikulidde mu ngeri efaanaganako bw'etyo, naye bw'ati bwe yakola ki? Bwe yagenda mu maaso n'okuwandiika. Naye ate waliwo ekirala ekyewuunyisa, kubanga ye buli kye yalabanga n'amaaso ge ag'obuntu ne mu kutegeera kwe nga naffe era bwe tutegeera ekyo kye yakolanga ki? Kye yawandiikanga. Y'obadde okimanyi bwe weetegereza bulungi nnyo ekitabo kya kubikkulirwa n'ekitabo kya kubikkulirwa, Yokaana waliwo enjawulo ku ki kyawulidde ne ki kyalabye. Waliwo wawandiika n'agamba n'empulira eddoboozi nga liringanga eddoboozi ery'amazzi amangi. Ate abalala n'agamba n'empulira eddoboozi nga liringanga ery'ekkondeere. Kati okuwulira Yokaana kyawulira kyawukana ate ku kyalaba, kubeera n'okuwulira era awuliranga ye omuntu. Bwekyo bwe kyewuunyisa. Naye ennyanja eno ey'endabirwamu mu kusookerwako gye tuli mu kutunuulira, ennyanja ey'endabirwamu eno tukisanga mu kitabo kya kubikkulirwa kwokka, yeyogera ku nnyanja eno ey'endabirwamu. Era olunyiri lwe tusomye mu kitabo kya kubikkulirwa essula 4 olunyiri olw'omukaaga ne kubikkulirwa ssula 15 olunyiri olw'okubiri naye ayogera ku nnyanja ey'endabirwamu. Njagala nkutwaleyoko nkusomere Bayibuli bwe wandiika mu kitabo kya kubikkulirwa essula 15 olunyiri olw'okubiri. Bayibuli egamba nendaba ng'ennyanja ey'endabirwamu etabuddwamu omuliro abava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo nga bawangudde, nga bayimiridde
ku nnyanja ey'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda. Yes, ono olunyiri nalwo lwogera ku nnyanja eno eyaki ey'endabirwamu, naye bw'otunuulira olulimi olukozesebwa wano eno mu kitabu kya Kubikkulwa 15 n'olulimi olukozesebwa mu Kubikkulwa essuula ey'okuna, olabira ddala nti nno ali mu kwogera ku buwanguzi. Yokaana wano eno ng'alabye ennyanja eno abayimiriddeko abo abawangudde ensi eno ey'ekibi nga bali mu maaso oba nga bayimiridde ku nnyanja eno eyaki nga bayimiridde ku nnyanja ey'endabirwamu. Omuwandiisi agamba ekyawandiikibwa kino kitwala ebirowoozo byaffe ku kiseera ekiribaawo Yesu ng'amaze okudda. Yes, abanunule nga bawangudde olw'okukkiriza Yesu lwe balitwalibwa mu ggulu okubeeranga naye era n'okufugira awamu ne Kristo emyaka 100. Nti ekifaananyi Bayibuli kyeri mu kutusigira wano mu bunnabbi, eri mu kutusigira ekifaananyi eky'abanunule bwe balituuka okugenda mu ggulu. Jjukira nti nno obubaka buno Yokaana bw'ali mu kuwandiika, ali mu kuwandiika okusinziira ku kyalaba era kyategeera, kyalabye kyategeera. Tugambye twala ekyokulabirako ng'ensolo togirabangako naye n'ogisanga nga ne banno tebagirabangako. Kaakati gwe okusinziira nga bw'ogitegedde ne bw'ogirabye bw'otyo bw'ogenda okulipootinga. Naye ebyo Mukama byategekedde abamwagala, Bayibuli etugamba amaaso gaffe tegabirabangako, tebingangako mu kutufumiitiriza kwaffe, naye tuyinako Pawulo agamba nti tutunuulira mu ndabirwamu. Omanyi ng'otunuulira ng'oli mu kutunuulira omuntu naye ng'omulabira mu ndabirwamu, ekifaananyi kiyinza obutavaayo bulungi, eba faint shadow. Ekifaananyi kiba tekivaayo bulungi, naye ffe tulabira eby'omu ggulu mu ndabirwamu mu maaso gaffe ag'obuntu mu mbeera efaanaganako bweti. Naye ekifaananyi wano Bayibuli kyeri mu kutuzigira kyekyabanunule abagenda okutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Naye nga tetunaba kweyongerayo ko katono, waliwo ke njagala twongere okulowoozaako. Tuli mu kutunuulira ku nnyanja eyaki, ennyanja ey'endabirwamu. Ennyanja eno ey'endabirwamu abatukuvu bwe bagenda okutuuka era okubeera nga bali ne Mukama waffe okumusisinkana ebbanga lyonna. Kasooke somo olunyiriri lwa Kubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olwokuna. Tuli mu bunnabbi. Muganda wange, obunnabbi bwa Bayibuli bunyuma era bwongera okutusigira ekifaananyi ekinene n'okutwagaliza ennyo okusoma Bayibuli, kubanga Bayibuli ddala kigambo kya Katonda. Mu kitabo kya Kubikkulirwa essuula 2 olunyiriri olwokuna, Bayibuli egamba nti nendaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko, ne baweebwa okusala omusango, n'emyoyo gyabwe abaatemwako emitwe olw'okutegeeza kwa Yesu n'olw'ekigambo kya Katonda, n'abo abataasinza nsolo newankubadde ekifaananyi kyayo, so tebakkiriza nkovu ku kyenyi kyabwe ne ku mikono gyabwe, ne baba abalamu, ne bafugira wamu ne Kristo emyaka 100. Be babawanguzi. Nti oluvannyuma ate mu ssuula eya2 Yokaana awandiika nti n'alaba entebe ez'obwakabaka nga kuliko abatuddeko nga be baliwa? Abo abaatemwako emitwe olw'okukkiriza, olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwa Yesu, abo abataavuunamira nsolo na kugisinza. Bwe banaatuuka ku lunaku olwo olw'obuwanguzi, agambye ne mbalaba bonna nga batudde ku ntebe ez'obwakabaka nga bafugira wamu ne Yesu okumala emyaka 100. Naye tukyali ku nsonga eno ey'ennyanja ey'endabirwamu. Bw'otunuulira mu Bayibuli oba mu kitabo eky'obunnabbi kino ekya Kubikkulirwa ne Danyeri,
biina ekifaananyi kye bitusiigira. Akabonero kano ak'ennyanja kategeeza ki? Ye mu Luzungu akozesa ekigambo sea, takozesa lake, naye akozesa ekigambo sea. Sea eba nnene, eba esingako ku nnyanja obunene. Naye ekigambo akabonero kano Bayibuli keetuwa ak'ennyanja kategeeza ki? Bwe tugenda mu bunnabbi ne tusomako mu kitabo kya Kubikkulirwa essula y'e13 olunyiriri olusooka. Kubikkulirwa essula 13 olunyiriri olusooka, Bayibuli egamba, ne guyimirira ku musenyu gw'ennyanja, ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja ng'erina amayembe 10 n'emitwe 7, ne ku mayembe gaayo nga kuliko engule 10, ne ku mitwe gyayo amannya ag'obuvoozi. Kubikkulirwa essula 11 olusooka, Bayibuli etugambye nti n'alaba nga guyimirira ku musenyu ogw'ennyanja. Ne guyimirira ku musenyu ogw'ennyanja, ne ndaba ensolo ng'eva mu nnyanja. Buno bwonna bubonero bwa bunnabbi, naye saagala tugende mu bwonna. Tugoba kabonero kamu. Kozi tugoba kabonero ki? Tuli ku kabonero ak'ennyanja. Jjukira tuli mu kutunira ku nnyanja ey'endabirwamu. Bwe tugenda mu kitabo kya Danyeri, wano tugirabye ng'ensolo eva mu nnyanja. Bwe tugenda ne mu kitabo kya Danyeri, kuba bino ebitabo birongo. Kubikkulirwa ne Danyeri bitabo bya bunnabbi. Kubikkulirwa essula 7 olunyiriri olwokusatu, Bayibuli egamba, n'ensolo 4 ennene ne ziva mu nnyanja. Owulira, eri nsolo emu ennene mu Kubikkulirwa, naye wano mu Danyeri agambye nti n'ensolo 4 ne ziva mu nnyanja, ne zirinnya ezitafaanana zokka na zokka. Nsolo 4 ne ziva mu nnyanja nga tezifaanagana zokka na zokka. Ekibuuzo kikyabuuza, mu bunnabbi bwa Bayibuli akabonero nnyanja kategeeza ki? Akabonero nnyanja kategeeza ki? Bwe tugenda mu kitabo ekyakubikkulirwa essula y'e17 olunyiriri olw'15, Bayibuli erina kyetugamba. Kubikkulirwa essula 17 olunyiriri lwa 15, Bayibuli egamba ki? Ye kasooka embuuza ekibuuzo, kiki ekibeera mu nnyanja? Mazzi, si bwe kiri? Kuba agamba nti nendaba nga ensolo ziva mu nnyanja, nendaba nga ensolo eva mu nnyanja. Kitegeeza nti bweba eva mulimu ekirimu. Ekiri mu nnyanja ge mazzi, si bwe kiri? Mu nnyanja mubeeramu mazzi. Bwe tugenda mu kitabo kya Kubikkulirwa essula y'e17 olunyiriri olw'15, Bayibuli egamba nti, n'aŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Amazzi g'olabye kanduddemu. N'aŋŋamba nti amazzi ge walaba omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi. Wuliriza, tugambye nti nno Yokaana kyalaba kyawukana ne ku ki kyawulira. Kati bali mu kumunnyonnyola ye alabye mazzi, naye malayika ali mu kumunnyonnyola amugamba nti amazzi ge walabye bantu, be bantu, naki ekirala, n'amawanga, neki ekirala, n'ennimi n'ebibiina. Nolwekyo mu bunnabbi bwa Bayibuli ennyanja, buli bwayogera ku nnyanja aba ategeeza abantu, kuba ennyanja ebaamu amazzi mangi. Mu Luzungu tugambye nti akozesa ekigambo sea.
si yanjawulo ku lake, si eba nnene ku nyanja, kati ago gaba mazzi mangi. Bweganga mazzi mangi kitegeeza nti abo bantu bangi. Nolwekyo mu bunnabbi bwa Bayibuli ennyanja kitegeeza abantu abangi, nti ensolo eno yali eva ewali abantu abangi. Kwe kunnyonnyola malayika kwannyonnyola oba kwawaani kwawa Yokaana. Naye wano tulabye nti no Yokaana mu kitabo kya Kubikula essula 4 olunyiriri olw'omukaaga, Yokaana alaba ennyanja nga eringanga, alaba ennyanja ng'eringanga ennyanja ey'endabirwamu. Endabirwamu kiki kyetuyamba okukola? Bwe tugenda mu byawandiikibwa tulabira ddala nti no endabirwamu ge mateeka ga Katonda. Osoma mu ndagaano empya mu kitabo ky'Abaruumi awo etulagira ddala nti no amateeka galinganga endabirwamu. Omugaso gw'endabirwamu ogitunulamu bw'oti nolaba engeri gy'ofaanana. Kati standadi ya Katonda ffe okusobola okubeera nti no tuyimuka kutuuka ku standadi ya Katonda, endabirwamu ge mateeka ge. Kati ennyanja eno gyalaba ennyanja ng'eringanga eryaki, ng'ennyanja ey'endabirwamu. Kiki kyetulaga nti no bw'otunulako mu bitabo ebinnyonnyola eby'omwoyo w'obunnabbi, bitulaga nti ensonga emu lwaki Yesu Kristo tanaba kukomawo omulundi ogwokubiri okututwala mu ggulu, nti naffe ffennyini ebikolwa byaffe tetunamufaanana, nti okutuusa nga tutuuse ku ddaala nga Yesu kennyini asobola okweraba mu ffe. Waliwo ago amazzi agabeera nga gali pure water, nga wasanze oluzzi nga n'ekiri wansi osobola okiraba, amazzi gaba gamasaamasa nga nawe kennyini osobola okukola ki? Osobola okweraba mu kifaananyi. Nti okutuusa nga ebikolwa byaffe n'okufuba kwaffe okwewaayo mu mikono gya Katonda okutulongoosa, tweweereddeyo ddala gy'ali n'atulongoosa ne tuvaamu kakikya yenna, ekifaananyi kya Kristo ne kirabikira mu ffe ng'endabirwamu, tetujja kusobola kubeera bawanguzi. Olunyiriri luno kikye lutusiigira? Lutusiigira ekifaananyi nti abo bokka abeetukuza oba abatukuza ebyambalo byabwe okuyita mu musaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, ne balongoosebwa ne bagwako empitambi y'ekibi ne basaanira, be bokka abagenda okuyimirira ng'abawanguzi, nga tebaliiko bbala newankubadde olufunyiro, naye nga batukuvu mu maaso ga Katonda. N'olwekyo wensaasira oyo yenna agenda mu maaso n'ogamba abantu tetusobola kubeera mu bulamu obusaanidde mu maaso ga Katonda, tetusobola kutuukirira. Yes, mu maanyi gaffe tekisoboka, naye mu maanyi ga Mukama waffe Yesu tusobolera ddala okubeera abaki? Abawanguzi. Omuntu yekka anaasobola okuyimirira ku nnyanja eno ey'endabirwamu ng'asaanidde, anaasobola okubeera omuwanguzi mu maaso ga Katonda, y'oyo eyeeweereddeyo ddala mu mikono gyo. N'olwekyo ow'omukwano, Yokaana wano kyali mu kulaba mu kitabo kya Kubikula essula y'okuna olunyiriri olw'omukaaga, be bantu abawanguzi era abatuukiridde mu maaso ga Katonda. Oyaayaanira okubeera omu ku bantu abo abanaayimirira mu maaso ga Katonda nga toliiko bbala newankubadde olufunyiro, naye ng'osaanidde mu maaso ge mu mbeera yonna. Saba Mukama akuwe omukisa, weweereyo ddala, ffenna tweweeyo mu mikono gye. Olunaku lwaleero ng'ofuluma ogenda okukola emirimu gyo, weweeyo mu mikono gya Katonda, omuwe obulamu bwo akulongoose. Gwe ku bubwo tosobola, naye bwe weewaayo mu buwulize mu maaso ga Katonda ajja kusaanyiza era ajja kusobozesa mu byonna, osobole okubeera omwana we asaanidde era osobole okumuweereza. Ku nkomerero gwe nange sobole okulabisibwa ku nnyanja eyandabirwamu nga tuli bawanguzi. Nga kulamusa kulungi nnyo nga munna agamba nti waayi nywera
guma tusisinkane ku nnyanja endabirwamu. Nsaba Mukama akuwe omukisa. Katweyombeke tusabe. Omwagala Katonda waffe tukwebaza olw'ebigambo eby'obunnabbi era nga bw'osuubiza ekigambo kyo nti balina omukisa abasoma era n'abo abawulira. Mukama, nze mbadde wano nga nsoma, omulabi waffe era omuwuliriza abadde awuliriza. Tukusaba ffenna tuweebwe omukisa, ebigambo bino bibeere omukisa gye tuli, ku nkomerero ffenna tusobole okubeera abawanguzi. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Saba Mukama akuwe omukisa, beera bulungi, weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.